Tamale Mirundi Junior ndowooza olunaku lugenda kuba lwanja gugenda kuwera omwaka mulamba nga Tamale Mirundi Senior atufuddeko yafanga 13 ogw'omunana 2024 naye gugenda okuwerera omwaka nga banywanyi be atabuse nabo era buli lumu ku lutalo luli ku mitimbagano ebigambo bingi nnyo bivuddeyo abanye beebuuza nti bino biyinza okuba bituufu oba kubanga abaali banywanyi be baatabuka ne weebuuza ate obuzibu bwava ku ki yono nno Tamale Mirundi Junior era bw'olaba ku lutalo oluli ku mutimbagano abaali abanywanyi beerangidde n'okugamba nti bangi abamu ku babbuloga abadde mu ggwanga okufa kwabwe waliwo abakulima omukono oba busungu oba biki gati mu mbeera eno era alabudde ne bakasuku abagezaako kugamba nti baagala okujjukira taata we Tamale Mirundi ng'omwaka guweze olunaku olw'enkya balabudde nti bageza ne beefuula mbu bagenda mujjukira kubanga ulira era nyenda mukolera kera lero mulabi agamba tuina tribute gwe Kasuku okole tribute ngani oli mulekwa oli namwandu mu family ya mwami Tamale Kasuku wai lwaki sigwakolera tribute ekizibu kyammwe bannamawulire mugeze embuto mwetagadde wa mingi kati mumanyira omuntu nga family abana b'omugenzi with me inclusive abagamba nti kati tugenda kukola tribute era awo okuyingirira family ezitali zammwe gwokukolera tribute public figure nga munnamawulire maama wo omufuule public taata wa Kasuku ali mu kiga nga tamukoleranga kitaawe is still alive no ate tubisalamu because this message is mine to him akakanya akajaji muzeeyi yafa good katireka family ye emukungu bagire aya kati yenteekateeka eyo badde bagenda kujjukira munnamawulire omukuukunivu Tamale Mirundi Senior olunaku olw'enkya wegenda okuwera omwaka mulamba naye ye Tamale Mirundi Junior agamba ekyo kyali kisoboka wadde ng'ate Kasuku yabikulembeddemu yagamba nti obuzibu bwava ku ki ulira obuzibu bwonna olutalo lwe baliko ku mutimbagano n'akulekera omwana we omwaka mulamba Kasuku agumaze is conspiring against my back akwatagana n'abalabe bange ate byatandikira ddala okuva mu family nze nno kati Kasuku ntandika okumukyawa byaviira ddala mu lutalo lwa family ng'alina abantu bayogera nabo mu bobba and you know it ne meeting ze mwalimu nga naawe mwoziri aya olutalo lubadde lw'amaanyi nnyo era abaddeko ku zirayivu ze abadde awanda muliro ng'agamba atenda abantu abalina enkwe naye okufa kwa muzeeyi we ulira ebyalimu ne Kasuku ng'alina enkwe ng'agenda eyo mu gavumenti n'awaayo ebyama bya my dad ne tusirika ne tatange yali yakoowa Kasuku ne just because iti ye yali musajja mukulu okitegeera ng'ebintu abitwala ize ne my dad yali yakoowa Kasuku era siga abalaba nga bakola ng'olaba tatanga alina eriiso lyamukuba ffe twategeera nga Kasuku bye yakola ng'agenda eri n'awaayo reports mu bakama be n'aketta ddaddi ne tusirika era muzeeyi wange lwe yafa omuntu gwe nali nina okusooka okwejjako yali Kasuku the day my dad died Kasuku ye yali omulaba asooka kati Kasuku nga bamuwa pulaani yanzite pulaani Kasuku ne bwolaba kimuluma baali bamuwadde pulaani yanzite nze bwe Isima bwe yafa omugenzi Isima baali bakyankalanye ne Kasuku oyo era nga Isima takyakola na Kasuku mubijjukira bulungi ebyabaawo Isima yafa anyiigidde Kasuku ekyo buli omu akimanyi era Isima nga naye akoze YouTube ye nga Kasuku amuwalana era Isima yagenda okufa nga tebakyakolagana everybody knows it Isima olwafa Kasuku yasanyuka era Kasuku n'akwata essimu ye n'agenda ku mulambo gwa Isima n'alikodinga aya yoyo nno we batugamba embeera nga bweyimiridde ulira bwagamba nyina nenjogera ne taata wange ne mugamba dadi engeri gy'ovudde ku NBS kola ne Kasuku ono era nga kimanyi nti Kasuku mbega taata wange n'angamba saagala kukola na Kasuku mbega bajja musindika mpa obutwa ne mugamba nedda muzeeyi kola n'ono omwana Kasuku muvubuka munaffe mwana muto muwe kyalya Kasuku n'atandika okukola ne taata wange ng'akola milioni 10 buli mwezi nga tetumusaba wadde 10 tatusasula era ebbanga Kasuku lye yakolera ne muzeeyi wange nange Kasuku yali tatusasula nga tumuwa nti kubanga munaku mwana muto yeeyiya abantu beerabira abantu bazibu nze natidde abantu nze gwavuma tudde Kasuku nze yamuwa taata wange akolena ng'afune milioni 10 n'okudda waggulu nga taapako wadde 10 which is okay nga bakola ne Kasuku ng'alina enkwe ng'agenda eyo mu gavumenti n'awaayo ebyama bya my dad ne tusirika nze tatange yali yakoowa Kasuku ne just because iti ye yali musajja mukulu
okitegeera ng'ebintu abitwala ize. Kati yembeera bwe kyayimiridde ku Junior ne Kasuku beetwalaganya obuzibu bwonna bwe buva yagamba nti Kasuku akyaza abavuma Junior omuli Shalom bantambi bonna kati obuzibu bwe buva ayagala nabo abakyawe ng'ate kyekiyinza okuba ekizibu era Kasuku yamuzzeemu bw'ati life obulamu tebuli about kwekyanga nze naabalantinga omusajja n'atuula wansi Shalom let me give you an example kati gwe ojja n'oleekaana ebizibu abantu ne bakutunuulira kati gwe ng'ojja otandika okuleekaana wano abantu babeereyo ne baseka ojjukirayo ne byabeerawo wano ku boys dormitory kati mmwe abantu baddeeyo era batayo abaana abo. It was expected. Like which group has survived? Only that for us hours came early. Yes. Eventually. Kasuku, why should come back? I said now. Kale. Libwe rutyo olwa Junior kubanga Junior buli kigambo kyonna obebyama abiyina wulira bino. Isima bali bakamukuba amasasi Kasuku yajja n'essimu akwate content gwe tiese no mukwano gonga afudde zange tojja zinkolamu sasula loonizo oyagala okulaga nti oli mugagga kye kikusumbuwanga ate toli Kasuku ekimusumbuwa ayina looni za banka agenda ne yeewola ssente empitirivu to prove a point embo mugagga yet is nothing toyina mulimo Kasuku toyina business wakola kuku juice naagwa oba Kasuku abantu bakwagala lwaki kuku juice yagwa wajja wano n'okola kuku juice mbw'omukoledde mukazi wo mbwe abantu bagule juice nga tebabigula anti tebakwagala mbu Junior mujje munangereko kuku juice byagwa byali tebiwooma nga yeekokkola ba Jenkins okitegedde simanya be baaliga babuuza omukazi ani yamutuma okwogera bye yayoge bayina endagaano ebugamba nti nno tugwa naawe bw'oba olumbyezaawo edde tukusaidiyo tekyaliwo okitegeera ekyokulala abantu balekerawo olowooza nti bo bali very important nda society okitegedde yafugenda n'avuma bibye buli omu alina interests ze nze Shalom nina ekintu kye nayiga amangu y'ensonga akimugaa nti nzira yeeka n'entuula everybody is serving their interests buli omu agoba kuba bulungi the things that have happened to people Shalom waliwo omuntu lwagamba onfaaki n'ensi